Ni batandika kumenya ennyumba ya buli omu tebasosolwa oba gunugwani ate tebamenya straight line bamenya v kigamba batambula kungabe baagala okutiisa nyingi fe abamu kati nganze ddala bamenya nze nga siriwo waka nasanga ebintu byange bona ku nyumba bagigoyagoya abaana bali ku ssomero fe twagenda kudda kuva eri sawa 11 netusanga ebintu byonna bagigoyagoya gwange gw'omutwe kweyiya ntambula ngende eyo nenoonya 15 neleeta ku abaana ne balya nina abaana 7 abali waka nili family abantu 7 nze eriwo 8 kati nze njerabirira abantu abo olwaleero mbateekawa gavumenti egamba vaayo nti fuluma va ku kifo kino twetaaga kakibe ne mukola otya tetugenda kukuba omukono mabega oba okutirawo eriiso nti tugenda sigala nga tumenya era tukomawo muveeyo teriwo kuteeka kayumba katono kakibe kwa kibaati nga kino musobole kwegamba mutewali so tusaba President Museveni kifo kino ku ssente bali balina yisawo ku LC bajje batuwoninge nti kifo bwenti na bwenti gavumenti egenda kugitwala nitumanya ku obutongole kubanga tuli bana Uganda bajje misana nga we bajja kumenya naye nga basoose okutumakinga nete batumakinga tulabide bulabizyawo nga bali mukola ki okumenya so kino kituwadde kwewunyisa nnyo ku parliament president abeera n'abantu era abantu bali babeera nabo ku parliament eliche naffe tuli bana Uganda mu ebiseera by'okulonda nze ndi muwagizi wa NRM fe kitundu kino kisinga ku kitundu kyaffe kino ku Kitogo zone fe tuli abasinga bawagizi ba NRM kituwadde okukuba omukono okudda mabega president bye tulonda mutuvu tulonda muntu twalonda muntu batwalonda ebisolo kubanga n'ebisolo nakyo ku kampani ze ku kika ky'ebisolo naye bimanya ati buno abaana bange nina embata waka eri mbata naye emanya kino abaana bange mbakulira abaana bange ngenda naye baliisa ate naye bakomyewo waka atuweka sente katonotono nga bwakola ku meni guli okuva e Masaka yasasula abantu ku katale wano Kaleerwe luli bali bagoba abantu yabawa tenti n'abantu ne beegama munda kati wano be bamenya olwaleero yabaleka bwenti babeerawa enkuba senga nejja sawa ya kakati tugenda ne tusuulawa tetulina sente za kutandika kugamba ati tugende tupangise nyumba oba tuve wano tuddeyo ku kifo gindi ekyo tetugina President Museveni tusaba ati okukkiriza gwe kubeere kuffe tuli bana Uganda akomewo aseyo omutima gwe ng'omuzadde akomewo kwa abantu ayogera obulungi atuwe etandikwa ajja kuvaayo wona wali yagala tuija muvira awatali ekyo nze sigenda vaayo tetugenda vaayo aja tutenga we yagamba ati agenda batta abeere n'ekisa nga wabeera n'ekisa kwa baana be olwaleero yatumenya tuli ku nsiko tusula ku bweru tunulira ennyumba nga gye tusulamu tunulira ebintu byaffe bye tutadde mu bbanga emyaka nga 10 nga tubadde tukola ekitetekanya tayina etandikwa tunoonya mpola ne tufuna mutwalo gwa sente ogenda kulaba sawa ya kakati oli ku zero kati toyina etandikwa gonna gy'ogenda tandikiramu ebyo byobaka bwange kugenda eri ku president ku mawulire yabeerawo ku TikTok yabeerawo agamba ati takirabye kino ekintu natavaawo endoboozi okuva olwo n'okutuka olwaleero president abeere Uganda oba abeere Bulaya kati besawo yakakati nabino ebintu bitusewo dda Bulaya ensi yenna egirabawo president ddala ku Uganda tasobola giraba Museveni akulira wa akulira Uganda oba akulira Nakasero goka TV elabira ebiri ku parliament goka oba elabira ebiri Wakiso nakyo tuli wano ene Wakiso bino yave eri ku nsiko nakyo olwaleero tuli ku nsiko tuli bana Uganda tetuli bayekera atambule enterevu ajeje tuli agamba ati muveeyo kifo bwenti tugyetaaga nga wakolera walala tasobola kujja na mundu atusindikire basirikali batukube bonone ebintu by'abantu tunulire ebintu by'abantu biri bwero bano abaana olwaleero abazadde babwe bawangadde ku Uganda wano ku kifo kino bye yalwanira ku nsiko kati akikolera ku bana Uganda akyaroza mundu ku mundu aroza omusayi ku musayi okwonoona ebintu by'abantu nga kye yakola ku nsiko guno omulembe gwagwako twatuuka ku level y'okuteesa
Uganda omulembe gw'olutalu gwagwayo omusayi gwagwayo guno omulembe gw'eddembe Museveni atulekere eddembe katibe nakola atya Uganda terifuuka kiki tagenda gizinga ku mukono n'akinywesa agende najo ajja gireka Amini yali yamaani n'agirekayo Kabaka Mutesa yali wamaani n'akirekayo kati Museveni ono naye tayija genda nazo ajja girekawo Uganda biseera bye bijatuka ajja girekayo nga wolawo wetubonabona ye naye abaana be bajja bonabona gavumenti eyina tusasula oba netwa abadde afuna obukadde 10 amwe bukadde 7 abadde afuna 7 amwe 4 tusobole kweyiya at least atuwe ku percentage akatono omuntu nafuna etandikwa President Museveni tasobola otuyisanga ebisolo kubanga tulabanga n'aba refugees nyine abatali bana Uganda balina obusobozi kubeera tu obulungi nnyo okusinga fa abanensi twewunyisa nnyo okulaba kino kipya nnyo mukulembeze akulira ki President Museveni ku parliament abeera n'ebisolo oba abeera n'abantu kuba ffe tuli bana Uganda manyayo inze bampita Vincent Okechi nze eri mutuze ku Nansabye LC1 zone Nansana so nze siri wano mugwira wanagula na sente government etwetandikwa wetusobola okutandika tumuviire so nema talina wano kifo wegamba ati etadde kapande wano nema etandikira wano tegiriwo tetuzirabako nema etebereza butebereza so wetulaba ku manyumba gye bali mu kumenya bamenya nyumba ate ebimu bagiyingiza side eri ebimu bagireka ku masanyalaze so tosobola kutegera kituufu kyekiki nemateeka ngeri gyateekebwa mu nkola abamu nga balekebwa abamu nga balekebwa kati tetusobola kitegera abantu abamu abasinga batumenya naye nga te abamu basigalewo tetunabakitegera na bulungi gavumenti ebadde erina kujja neteeka alama ku nyumba n'amanya ati atadde XX abatuze ebiseera bwenti mwijja kuba muvuddewo gavumenti erina obusobozi okutujjayo naye tuteeke ewalala nga President Museveni yagamba ati ffe abantu baveeyo bagende ebusunju oba bagende ewakiso yeye ayina obusobozi naye okutuwa sente nituvayo netugende ebusunju netugende ewakiso kifo yenna kyayagala tusobola kugenda naye nga atuwe sente tasobola tujjayo nga wajeyo kakibe kiralu kyente basobola kisasula amanya nze bampita Okechi Vincent Oroto Mr. Oroto abantu bangati akanyumba okawedde olatengeza namasaka kuziika nali badde olwaliro nze nsaba nemeno eri mu kyekubiira tosobola kujja nga tugamba nti tuli mu butobazi naye nga ate abamu nema emenyeemu neyingira munda ziyendala nezijjawo sendala nezirekawo kiraga nti nemeno fe abatalina sente kugigulirira fe abamu yamenye ennyumba zaffe zonna nezikola ki neziggwawo kubanga sekana line sente olusi nembawo akasente yange bandi badde bagirekawo nga boolaba eri bwe bagireseewo nti badde bagende babalama balina essimu gye badde batambulamu ebyenkola yaabwe ey'ekifere nga balaga nti wano tutambulira ku maapu tusobola kumenya ennyumba eno ate n'olekawo eri mu lutobazi nga bakoze eri ku Buganda kumbukya n'olwekyo twali bali tusaba ab'amasannyalaze abo balaba balina laama yaabwe gye bateekawo nti tosukka eri bw'oyingira eri waabwe naffe wano bandibadde n'abanne bagende nga bateekawo ekipande nti wano nema wano waffe ekipande kyaffe kyekino ebyokujja nga bamenya abantu bbira mupango bannanga abantu bali bubi ate abantu wano titwajjawo bugi tebatuwaawo bubi twesenzaawo bwesenza tulina ebiwandiiko tubali tusasula obusuulu ate twagulawo makuba mati batuufu pulezidenti kumuwanga gwenkubira pulezidenti mpuli abantu nti amataba gakubye abantu naffe no pulezidenti atuyambe ng'abakubiddwa amataba tufune bwe tudda ne tuli bubi naye gye tulimu mbi nnyo ng'abali mu bitundu bino mwe bagamba nti byantobazi mwina message ki ku tyoboola obutonde bw'ensi n'engeri amateeka gye gateekebwamu mu nkola sebo amateeka go gateekerwawo era amazima ddala entobazi zo zeetaaga okukuumibwa era ne zibeerawo kuba naffe zituyamba ng'abantu singa tuba nga tuzikuumye ne zibeerawo zisobola okutuyambira ddala whereby nezo kampuni z'olaba zonnyini nnyini ze balooleza okuteeka mu ntobazi nazo zennyini nnyini zikola ki zoonoona entobazi whereby suwegi yonna abeera ava mu kampuni ebiseera ebisinga akkirira watambula n'ayita mu myala wayita mu myala amazzi ago ne gajja ne geetaggata n'ag'entobazi
geegatta n'ag'entobazi ne gatambula ne geegatta mu mayanja ne geegatta mu migga kakana omuntu yenna singa ageza n'anywa amazzi nga tagafumbye ng'agenda kufunira ddala ng'alwalira ddala naye ng'ebirwadde bivudde ku ki kwezo kampuni ze balowoozaako okuteeka mu ntobazi obutonde bw'ensi ekyandikoleddwa olunaku nga luno okuuma obutonde bw'ensi bandibadde bagezaako okulaba nga bawa security entobazi naye nga security ezo bandibadde baziwa batya entobazi abantu abasinga be mulaba mu ntobazi abajja ne beesenza mu ntobazi tebeesenzaamu nti oba nti bajjamu mu bumenyi bw'amateeka ebiseera ebisinga ate entobazi nnungi nnyo kubanga entobazi singa oziriraana ziina nazo obubi bwazo bwe zikkosaako ng'omuntu kuba ziina engeri gye zikkosaamu ng'omuntu whereby awantu awali entobazi wabeera weesiri awantu awali entobazi mubeeramu emisota munda sawa yonna kibeera dangerous okubanga muvaamu ekintu ekyewalula nekijja nekikola ki nekikukosa so tulina okuuma entobazi nga tuyita mu ngeri nga okuziprovidinga security tutya tuyinza ng'okuleeta omusirikale najja n'abeerangawo kati nga wano we bamenye sawa zino bamenye abantu so singa bataddewo omusirikale abantu bandibadde bategeera ddala kino ekintu ki owningibwa by someone oba by the government okiraba ate obutonde bw'ensi twetaaga obukuuma kubanga singa tubukuuma tubutangira okubanga nga olaba nti kati sizoni z'enkuba zakyuka lwaki tetwasobola kukuuma butonde bwansi bakampuni ezo zoolaze bateekateeka mu ntobazi abantu kujja ne basenga mu ntobazi naye nga basenga mu bukyamu nesigamba nti be baagala wabula abantu abasenzaamu abantu abo ababa bakimanyiiko nti ddala ddala eba basenzeza wakyamu naye omuntu agenda okujja okusenga mu ntobazi abatamanyi kubanga yagulawo yakola ki yagenda n'aguzaawo omulala so singa ero soyo nze mwesibyeko nnyo be bantu abakyasinza okwonoonera ddala entobazi zaffe kubanga abakimanyi ku kyalo nti wansi waliwo entobazi ya nnema oba eya gavumenti kati gwewaki wandikutte omukono n'ogusayininga nti lwakuba oyagala ssente osenze omuntu awantu bajje bamumenyewo bamugyewo nga olaba kati sawa zino abantu bali mu kubonaabona abantu tebalina kaakulya abamu batambudde ne bagenda mu bannaabwe basobole okufuna awokusula abalala bafiiriddwa ebintu byabwe by the way waliwo omukazi yafulumye muno ngaali shocked nga takyabitegeera nayimirira ne bamugamba ekitulira kiri mu kumenya ennyumba yingira ogyemu ebintu bye nagamba takyabitegeera ne bajjayo tv ne bagimuleetera mu kwata tv yo bugitwale tabitegeera mugitwale omuvubuka n'alinya boda tv nakola ki n'agitwala omulala n'owengato naye najja n'azimuleetera bannaye engatto zo mubitwale saagala lwaki abantu beekyaye abantu tebeekyaye nti baagala okwekyawa ng'abantu wabula ebyo bibatuusibwako mu bulamu bwabwe kati omukyala ng'oyo olowooza kiki kyalina mu mutima gw'essaawa zino eyo yonna gy'ali olowooza byokka bye yafiiriddwa si byokka bye yafiiriddwa banaye twetaaga tukuuma entobazi mu bulungi bwazo sigamba nti abeesenzaamu bakola ki beesenzaamu bukyamu kuba wano mubalaba bangi wandigaye muntu omu yajja n'ayiwawo ettaka ne yeesenzaawo which means baba babamanyi from above